kiri omuntu gw'oyagala or having a their back bw'oba nawe omusajja omwagala tomulowooza nga musajja gw'otagenda fumbiro sooka omulowooze nti kati ono singa agenda kuba mwami wange nandimulese n'aswala tambula ne ssente z'onoolya ne z'anaalya neza transport ezikula n'ezikuza togenze kusaba buyambi tolaganga muntu ono ku first date nti oli desperate for anything and everything. So bw'omala okubimanya ebyo byonna nga tonnagenda ku date kati already otegedde n'okutuuka okutegeera nti ekifo kiri wano entambula yakyo tewagenda taxi tewakkirizaayo boda nina kukola kya ninafuna special bw'oba yakufuna special mukubira omugambo omanyi nfunyewo emergency it's okay nfunye emergency mbadde nsaba tukipushing to next week tomugamba siina transport please never tebakugula kugenda ku date y'omuntu gw'oyagala teekamu bw'oba tolina transport gyongereyo teryakkase omugambe mpa olunaku olulala nafunyemu ka emergency kesitasobola kunnyonnyola it's personal. Mommy, have you heard of blind dates? Yeah. So let's take a scenario of a blind date. Why are you going for a blind date? Mommy, mwagala bakidnapping.